ggwanga lya Canada mu kibuga Ontario. Mwenna betaaga abantu abali mu ggwanga lya Canada already n'abantu abali ebweru wa Canada okuba nti musobola okuba nti mugenda ne mu registeringa okuba nti mufuna invitation ebisigadde okulanga mufuna visa mugendeyo. Akalamu kano kasponsoringiddwa company eyitibwa GCE oba kapoweringidwa by GCE, era oba oyagala okufuna contact ku bantu bano eya WhatsApp eri kasalaba emu 647 0 eya WhatsApp eri +1 647 702 2922 Jokubako buterevu eri kasalaba emu 377 288 98 wepo mukaga 2 obatuukirire bajja kuba bakubuulira buli kintu kyonna nga bwe kino okubeera. Conference ne basemine ne jatandika ennaku z'omwezi 21 ekomekezo ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2029 gwe mwaka ogujja. Ekifo mwegenda okubeera egenda kubeera mu Ontario Science Center 770 Don Mills Road, North York on M3C 1TC3 kyekifo wegenda okubeera era ojja kubanga ogendayo osobola okuba nti mukola ku nsonga ezo. Kale mwenna abakatuuka mbalamusizaako njala tuyite mu bwangu tulinayo akabonyero k'okukuba essimu ali kuba mwangambi mwetaaganya amasimu ze mu inbox nga nti ennaku z'otuwa okuba amasimu tezimala tuwa obudde tukuba amasimu konze kale munnanga ate nze atali nti nze boosi wange ate nga bo bakama bange ne ngamba akanze simu limujja zeekubira namwe muteese. Olwaleero ndowooza njagala kusooka kwebazaako mwenna obwana bwa Nuupu. Obwana bwa Nuupu njala bwa saluti 2 bweziti tebatera saluti bagabeemu ne obwana bwa Nuupu njala bwa saluti 2 bweziti. Mwenna obwana bwa Nuupu wemuli abali ku social media abali ku TV abali luddawa obwana bwa Nuupu ayi saluti mwenna wemuli obwana bwa Nuupu bisida saluti 2 zino ziri ku history tezibangayo zizagenzekka ayi saluti obwana bwa Nuupu. Munkoledde ebintu ate ebinyumidde ne binyongeramu n'obulamu. Lwaki mbasanyukiddeko bwe mutyo? Katugende mpola mpola. Ndoza nsoke tuyisewo zino diversion tugende ku Kigula Lwigi tutandike program. Lwaki mbawadde saluti 2 ez'omurundi ogumu? Mundaze nti kati mugenda mukula mu by'obufuzi mutandise okwetegereza diversion kyeki era mutegedde gavumenti butya bwetegeka ebintu byayo. Nabagambye mu video yange zile zasembyeyo nti kitwalyayo seeri tibahabulwa lutabayisibwa mutabano wa kale kyensire temzizide nsanga bisibe Ssaabasosoze wakati w'obukadde 5 ku kawumbi kamu okutegeka diversion. Nkiddamu kitwalyayo seeri wakati w'ensimbi ezisukka mu bukadde 5 genda kawumbi okutegeka diversion. Eyo yebera expensive ne walowooza ne ze miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni 20 kati gwe kimanya buli diversion yonna ku social media yonna eri worth millions of money nga baagala okukapturinga media okujijja ku attention y'ebintu bigenda maaso mu ggwanga. Kati njalako bazannyo mwenna obwana bwa Nuupu n'abawagizi ba national platform mwera gye buli ngenda kusookera ddala wano. Abaganda bange mwenna abooluganda bakola emikwano abakolera mu kibuga Kampala naddala ewa Kisekka mwebale kutulaga machuwa. Mwenna abakolera ewa Kisekka mwate mbawadde saluti emu n'eyaba general mwebale tulaga machuwa. Eriyo omukulu abadde ajjazunga ng'alinganga omwenge ogutajjudde mu kitanga ajjazunga ne diversion ye eya concert simanyi biki abaana bewa Kisekka bamulaze titwagala kumanya twakutegedde era tewali adde amulaze otunnyo wadde omusekerako. In fact bamugobezza na mayinja the video tezijja fuluma bamugobezza bikubanga bamukoowa abadde amanyi nti bakyamwagala agezezaako n'ayita bamugende twagala kumanya twakukoowa dda. So motegeddo yabadde azunga neki abadde azunga ne diversion za Shosmaisme concert yeekyo bamugobye wa Kisekka mugeto ddanga na wano video mwiza obutazifuna nenzo okusinzira ku drone zange bamulaze machuwa. Jukira luli yagendayo oluli nga tukyamusuusuuta mwala video nyingi zage na social media ne katasobola giraga kuwadde ne mukyekye badde wa Kisekka ensonga nti abantu bakowu ayisiramu nga nti tetukyayagala bamusezeza lutinga kikere kale mwenna mbagala nnyo abantu wa Kisekka mo bali kola omulimu ogwo mwebalira ddala eyo mugitegedde bulungi nnyo mugikubye neegwa katugende ku ndala. Era njala okubaza obwana bwa Nuupu buli omu akwate ssente yeegulira ecupa ya bbiya oba ecupa y'omwenge anyweko ku ssente zammwe zisiira ssente ndiyala ne mwenna bonna obwana bwa Nuupu obuli ku social media njala buli omu yeegula ecupa ya bbiya anyweko ofune n'ekifo kyenkolyeko bwe bakubanja tujja kusasula mu Uganda empya. Lwaki njala mbebaza right manyi lwaki babayita obwana bwa Nuupu
buli ekijja kyona mukikuba ate mutandika okikuba igino mukikuba igino munkubidde mutabani wa Matyansi Butyamba igino gyaleese musime n'aleese emmotoka etayita mu Masasi munkubidde igino njagala buli muntu oyo kotegeere emmotoka eno yaliyo emyezi 3 baali bagimuwadda ng'agiterese kati president bwe yatandika tuwa n'abikka kye yali agala okukola kati agenza okulaba nga waliwo space ey'okuyisaawo ne balyoka bajja mu media bona ne kati njagala ogenda otunde buli platform yo ne postings ekintu kya Mutabani wa Matyansi Butyamba bwe wonna bu media bwa government bali butaddewo okukola diversion no promoting diversion no kola diversion za government gegeno buli kakutu konna naye obwana bwa Nuupu Mundaze Machuwa temupostinze wadde okwogera ku kigambo kyonna kubanga already tukimanyi nti badde banoonya ki bagenda ku capitulingano ne genda otunde Sime ku TV kino bwali bwako nedda bwonna bupostinze n'obwaggalawo TV ze bwonna bupostinze kubanga badde bagala kikwatako ndio obwana bwa Nuupu Muganyo kikwogeraku wadde kikomentingako era singa nva wanensanga omuntu nga bukwana bwe ku Facebook nga nkolayo postinze ekintu ekyo kiyali bwe nkugirako friendship yange ne kublokingirawo kubanga obwana bwa Nuupu bukikoze ne bugamba ati Mutabani wa Matyansi Butyamba twakutegera oyagala nnyo amawulire n'okweteekawo otali ng'akajonjo wekeefuutiika kale nakyo mukitegedde bulungi eyo naye mugikubye efiiridde wadde nga mu media bukyagipika mwewale kubanga ekyo twakimanya nti ono Guy yayagala kuba nti yeeteekewo olaba ng'akajonjo buli kaseera kale muno bwana bwa Nuupu mwebale kukola kintu ekyo mbaagala nnyo naye diversion mugikubidde ng'obudde topostinga toshiyalinga oyo Mutabani wa Matyansi Butyamba yeeteekawo alinga abafuuyi b'omu taxi amala okufuuwa ne yeebuzabuza nti si yafuuye kati naye avuddemu atadde tetwagala kumanya the issue is twagala ntebe yaffe twagala buyinza bwaffe twagala nsi yaffe tetwagala bintu bya kisiru to remind you oba kujjukiza Mutabani wa Matyansi Butyamba ono gumuyita Bebe Foolish ye kennyini yeegulirako emmotoka y'ekika kya Hammer gye bayita bafudde n'emulema okuliisa kye yakola n'agijjamu ennyini yayo origino n'ateekamu engini ya Mark 2 kati ababa nga gye yeegulira yamulema okuliisa Hammer n'addira n'afuna engini ya Mark 2 100 n'agiteeka mu Hammer wanaasobola okuliisiza eno gye bamugulidde obugulizi okulina amagye kale mbaagala nnyo mwebale temuwa muntu budde mubaleke bafirimu firimu zaabwe so kati Mutabani wa Matyansi Butyamba Bebe Foolish mwebale mundagiralo mwemuleke buli ku TV bwabwe bwali bupromote ne mu bwana bwa Nuupu don't please ekyo kyomba ntandise okubakugukamu kati mutandise okukola kyenjagalira ddala diversion muzirabe ga diversion kati Mutabani wa Matyansi Butyamba yo Bebe Foolish emmotoka jajjeyo mugiyugino walinze kubanga tekiteina kyegattako tena kyeyongera kuba tubekiminti yagifuna dda emyezi ene emabega nga anonya wagipromotingira neegaana kale obwana bwa Nuupu mwenna ayisaluti muli bugezi nnyo mwekubirako mu ngalo ekyo nakyo mukitegedde buli kuba ye yakunyini akwata ssente neyegulira kihama nekimulema n'akijjamu yennyini n'ateekamu ya 10 kati wanaafunda esente zigula amafuta mweno kale mbaagala nnyo mwenna era tuvuddeyo kati njala genda ku diversion endala omanyi nabagamba nti nze ninga wandali ow'endali bw'atunula bw'ati ku lutindo gwe ow'amaaso aga bulijjo bw'otunula ku lutindo olaba ng'olutindo lulimu waliwo ekkubo limu naye nze ng'ow'endali bw'entula ku lutindo ndabamu entindo ezinnya kati mu ntindo ezennya ntera nnyo okukwata olutindo olusembayo eri nze endali ezange bwe ziŋŋamba tunula ku luli olutindo olusembayo eri ku sayidi eri era lyentera okukwata kati njala sooka babuuza pressure ebaddewo nga tupromotinga ekintu kya tukuba ekintu kya Museveni kya tribalism era kimuliiridde eddala nno mbabuulira kimuliiridde eddala ne kimulya ne kimusekenya kati kiyavudde agamba kiyavudde akola ekintu kino bwena kyemutanategeera nze kansooke nkibabuuse era bagezezako kiteekamu nakyo ne kigaana okukwatayo lwakuba ne byeyokola ne bakibuukiraawo naye eyebadde diversion ba agent ba Museveni ensavu ogenda mu UN Assembly ebadde diversion super nga baagala kijje mu media mubuukire okwo mutandika okwogera nti basiperiza mu musolo biki kyebadde baagala ekyo nekiganya okukwatayo kati kwe kuleeta Mutabani wa Matyansi Butyamba gye yateeka ekintu kyakiteekewaawo eri ey'abantu ensanvu efuuka etya diversion yiino UN General Assembly ebeeramu eggwanga lisindika representative omu oba ne secretary amuwandiikira era omuntu oyo agenda alipresenting eggwanga ne written issues oba written issues
oba written ideas zagenda okupresentinga mu assembly eyo according to the need of that country. Kati yeyo serichi yakoze n'agamba nkoze ntyo okuleeta diversion ku media abantu bakibesingiko bakyongere. Kati kwe kusindika vice president, kasito sindika vice president, there is no need okusindika the prime minister, no. Kubanga vice president yaba akiikiridde president. Kati yasindise Jessica Alupo. The same time na sindika ate ne Nabbanja. Kati who is going to represent Uganda? Ani ayina ebiwandiiko n'ebigendero bye basindi aligo bawadde ebigendero bya Uganda bagenda okupresentinga. Era njagala mumbuulire okuva assembly yatandise Uganda ya presentinze eki. Uganda ya presentinze eki. Kiki ya presentinze kwa agenda ya UN assembly. Teriyo. Ye abantu ensanvu bagenze kwogera ki? Bagenze kwogera ki? Era bulijjo mulaba nga Yoseri agenze mu nkiiko ngezo agenda n'abantu nga 7. Kati kile kyatutte ensanvu babadde baagala kijje mu media mutandika okwogera kwekyo bubeera okwo sente z'omuwabusolo kubanga buli dderi ng'oggyeko Alupo ne Saba Minister Nabbanja kubanga bo approximately buli omu ateekeddwa okubanga ajja kuspendinga emitwalo egitasukka wansi w'etaano buli omu ne gurupu ye. Kati bano abalala bonna bambuzi emyera mutunzi abagenze ekitono ennyo buli muto ogwagenze gwa spendingiddwako ekitono nnyo $1.5. Katuga nti zino zonna embuzi ezasigadde ekitono nnyo bazispendingira katugambe omutwalo kadde 37. Kati bali kadde 37 tayimuuza abantu 7 bagenze sente ziba nnyingi. Kati ye yagadde mu kiteke mu media kibeereko okwo mu kibali omutwe nga yaga okay mbafunye n'ekiganyo kwata. Tovula bibazizo lwa bano kumubali kubeera kuba eyo diversion kubanga since lodata mu presentinze kitiwali tosobola kusindika vice president no sindikira ngo prime minister ngate kiri nti osindika delegate omu on behalf of the country and on behalf of the president. Kati bwa sindize prime minister no sindika vice president bagenda ku representinga chi tebala kibagenda ku representinga so nno njala bagamba mwenna mwebale kubanga mutebuse ekintu kino ekya diversion era temukiwa makulu mukireke kigende kibifiire yeyo waba agenze ku 8 omeka it's up the tuna budde bwekyo kale no ekyo kibadde okubajjukiza ku nsonga ezo nti zonna zibadde za diversion olw'ensonga nga bali baagala capturinga amawulire gave ku nsonga z'okuba nti tulina kiki tugenda okukola okutambulirako ekirala n'ekintu kya coordinator waffe ow'omu Renzi Rulu ne Western Side gwe bakutte gwe bayita Prince Wambale naye badde bafuukidde ekizibu kati badde balina okuteekawo ekintu ekijja Prince Wambale era tukyagamba nti Uganda nsi yaffe bannayuganda buli munnayuganda alina eddembe okwogera ku byobufuzi mu Uganda buli munnayuganda alina eddembe okubeera mu nsi w'alina okuba bwe mubanga muga nti mwawangula obuyinza ng'ate mwabba bubbe ne mutandika okubanga mutya nnyo omuntu avaayo okwogera oba representing abantu kitegeeza mmwe musinga okutya so si bantu ba wansi. Kiki ekikwasa omuntu atalina mmundu? Kiki ekikwasa omuntu atalina jjinja? Kiki ekikwasa omuntu atalina wadde kisusonkolo ky'essasi ng'omukwata mutwala omuteeke mu safe house mu muto kyalingi? Kiki ekikwasa? Kitegeeza mmwe musinga okutya. Kati Prince Wambale gwe mwakutte waabwe n'abalaba muli n'abali mukwata esaazi musirika drone ku ground okukwata abantu mukola nsobi. Eyo si solution eri nti bw'oba wawulira nga obuyinza bukulemberedde kwata obuyinza bw'abantu bubaddize tebagenda kukunyega naye bw'owulira nga obuyinza okyabulina tekitegeeza ate nti bakuwana okudda okuyita opangisa okukwata abantu bannayuganda tekigenda baleetera kutya. Kati nno kino kankibabuulire gye mugenda okukoma okukwata abantu gye bagenda okuguma omutima gye mugenda okutta abantu kigenda kufuuka kintu kya bulijjo ng'okufa tegakyali mawulire mu Uganda ng'otta omuntu omulala asigala akola ki omulala asigala atambula okudeployinga amagye mu kibuga Kampala Mukono Ntebe Wakiso to scare off mbu abantu baleme kwekalakasa kujja mu kibuga. Kati kankubuulire the very big mistake regime kyekola the moment okimanyi nti oli mu economic crisis nga n'abasirikale bonna si basasule gwe n'obaduumira bave mu barracks bajje mu kibuga birowoozo ki by'omanyi bye balina mu mutwe? Do you have time to read the minds of those soldiers? You don't have the time to read the minds of those soldiers. So what if
obasindika bajje mu kibuga ne batuuka mu kibuga ne bagamba we have been waiting for this chance kati ziseke ogenda bagamba ki ne bano bagamba asoma intelligence bamanyi politics kati kankubulire abaganda tulina oluganda olugamba nti otunulagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo ekivundwa nti okimanyi nti embwa ewoomerwa nnyo ennyama n'omuzigo kati embwa tesobola kuddira kutunda muzigo guli eyina kuleka butagutunda gudibe yeegulye kati nammwe yenkola gye mukolamu tosobola kuddira abasirikale abamaze emyaka nga tobasasula obafulumye mu barracks obateeke mu bibuga mbo basikiyalinge ofu abantu butajja kwekalakasa watifu bajja ne batuulawo abantu ne bayingira ekibuga nga temutegedde ne beegatta ku bantu ogenda kikola otya mubateekemu buli kibuga njala mbateekemu bulungi nnyo kubanga the moment ojja abasirikale mu barracks oba wadde opportunity y'okufuluma okulaba ki ekitambula mu ggwanga olwo ne balina ennaku yabaavu bazibu kati mubasube nga mubateekamu kubanga mutiisa bannayuganda ogwende kwekalakasa mujja kifuwa nga mukizza munda muli mu kaseera akazibu ennyo kati mugenda tuuka okubanga okutta abantu ekampala tekikyamatalinga okuba omuntu olina abuuka omulambo n'agenda mu maaso kati oyala kuŋŋamba abaana be mwasiba bonna okuva twatandika sitwagenda ogenda kumujja mukuula nga okyamugamba ki ebikubi mulumye atulugunyiziddwa atuuka ekiseera n'aguba atya naye oba olina omwana nga omuzadde waka omwana n'agenda n'amanyiira okukubwa okuvumwa okusunwa amatu omwana atuuka ekiseera n'agamba kino ngenda kikola mmanyi mugenda kunkuba emboko nazigumira twalina nga abaana betwasomanga nabo ng'omwana akola effujjo nga bajja bamuteeka ku assembly bamuteeka namukuba emboko 15 nga takyuseemu n'ateeka wadde akabina nalaza ne bakuba basomesa n'amala n'akwata akatambaala akeeru n'ayisa kwati ku yunifoomu ye n'atambula n'agenda simple as that kuba yaguba kati muwambe mutulugunye mutte abantu bagenda getting used omwana kasita aguba aba mubi nnyo kati mututeeka mu mbeera ey'okuguba amagye tugamanyi bwe gafaanana emundu tuzimanyi bwe zivuga ojja kiwa ng'otuuka okkuba emundu ng'olinga abalusoobere nga buno bwa popcorn nga abantu tebakyayagala kuvuga tebakyayagala kumanya so nga ate dda mu Uganda okugaa nti amagye gafulumye barracks kyalinga nga kyeka kati ne bagafuluma ani agala okuma tekyayagala kumaba amagye gafulumye tegafulumye we don't care mwe muddidde last option yammwe eyandibadde nga last move kubanga mu nsi zonna kebera America kasita bajjayo amagye ne bagateeka ku street kiba kitegeeza nti waliwo embeera ne kati mwe muddidde mu mbeera ey'okutya muddidde amagye mugatadde ku street ki olupoliisi omugaso gwayo guli luddawo teguliwo kati mwe muddidde ekisembayo ate kyemuteekeseza kyemutandisa kitegeeza abantu bagenda getting used ku magye nga n'amagye ga communicatinga n'abantu ba bulijjo balya bonna baŋŋanda bakuna b'emikwano kyekigenda okuddako balina essimu balina bakommunicatinga n'abantu baabwe kati ojja kulanga okola ekintu kino ng'abantu bakyasobola kutya omuntu yina kasita omanyiza ekintu kiba kitegeeza kiwedde alright kati katugende ku kigula lugi kyaleero ekigula lugi kyaleero mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ak'ekigula lugi okwetola ensi yonna kansubire tibuli bulungi namwe ntumiddeko ababinyumirwa newankubadde nti eriyo ebitabula naye nasibwe teweeri kati katugende mu kigula lugi kyaleero nga kigenda kukwata ku buli muntu yenna gy'oli mu nsi yonna njagala okinyumira okiwulize bulungi nnyo kigenda kuva kiva mu lugero olugamba nti nawolovu tafiira ku langi emu ku kkala emu nawolovu tafiira ku kkala emu nawolovu afiira ku kkala nnyingi nnyo kubanga nawolovu ayinza okulinnya ku muti nga gwa kiragala ng'abadde avudde no wansi nga wa kitaka bw'atuuka ku kiragala ng'akyusa kkala kati awo aba afiiridde awo automatically ajja kufa nga wa kkala ki ya kiragala naye nga yeri ovudde wansi kuba nawolovu lwatuuka ewantu ng'akyusa langi ekituyita katonda nawolovu yamuwa ekitone ekyokukyusa langi naye gweomuntu wa bulijjo mu bulamu bwo bwa bulijjo osobola otya okukozesa ekitone katonda kye yawa nawolovu okwekyusa mu mbeera yo ebyenfuna ebyemirimu
kuntegeerayo n'abantu bategeera n'obayigirako naawe okwefuula ekintu ekirala okuvako ekyo ky'obadde nakyo we wagenda okuva ekiggulalo kikyaleero mu Uganda fenna otusibuka omuli obukadde obusukka mwana b'obutaano n'omusobyo buli muntu yamanya endya n'ensula era buli muntu yamanya wabeerawo obulamu bwe tuzaaliddwa mu Uganda mwe tugenda okuziikibwa wadde tugirwanirira naye ejjukira bwe tuzaalibwa tugenda ne tusoma tukula n'abantu bangi nnyo ate era mu nsi muno tusanga abantu bangi nnyo be twali tumanyi nga bakyusizza embeera zaabwe eza bulijjo olw'okuba nti bakozesa ekyo ekibali munda ekibafuula okukyuka kye bali ne bafuuka ekintu ekirala gwe muganda ng'ali kuno essaawa zino bukyanga ozaalibwa n'okula n'onoonya omulimu otandika bizinensi wali olowoozezaako okuva ku ddaala ly'oliko ogende ku ddaala eddala ekyokulabirako kye ngenda obbawa kigenda kuba mwenna kye mutunuulira nga bulijjo ngenda bbawa ekyokulabirako eky'omukulembeze waffe nange nneweeko ekyokulabirako abasinga obungi bamumanyi naddala bempangadde nabo va kumesa na social media era oli avuga nti yooyo lumbuye gwe twali tumanyi nti yooyo n'agamba mukama w'amaanyi bw'abanga yeye era bamubaga nti asi yeye naye nga bagana okukkiriza nti yeye ng'ateekalo yeye era naye nabagamba nti eno si yeye si bwe mulamu bwe nalimbeera mu bulamu bulala nnyo naye eggwanga lyantuuka ku mutima olw'okumala okutambula amawanga mangi nnyo ndaba nga Uganda tuli mu kuzannya ne ŋŋamba no nzalina eddoboozi erisobola okwogera n'okumanya bemmanyiiko nja kujja njogere n'enkyusa abantu kye bali bamanyiddemu nengera mu kintu ekirala ate era kati gye bujjako mpulanira kubeera mu kintu kirala kubanga sobola kufiira mu ddiba lyerimu nina okubeera nga nkyusa obulamu bwange ngenda bba okirala ekyokulabirako mwenna mumanyi bulungi nnyo omukulembeze gwe tukkiririzaamu omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja alwanye n'obulamu okuva mu buto bwe ebyafe byonna bye bagamba n'afuuka omuyimbi n'ava mu muyimbi n'afuuka omukulembeze n'ava mu bukulembeze n'afuuka munnabyabufuzi n'ava okufuuka munnabyabufuzi n'afuuka ekyokulabirako eri abantu engeri gye bakyusamu obulamu bwabwe gwali kuno ku vidiyo eno gyolaba essaawa zino weekyusizza otya okuva mu kiti ekimu kye bakumanyiddemu ogende mu kiti ekirala saagala ofiire mu ddiba limu bino mbyogera nga byonna mbiteeka mu kko erimu either wasoma n'otuuka abasomi bakoma oba we basukka ne bwe wamala okusoma kiki wayongerako okwesoomoosa okuva ku ekyo kye wasoma watandika bizinensi otunda nkejje eva bakusanze otunda nkejje tokyusaako ga nti kati kantunda obutimba bw'enkejje olina okukyusa abantu bangi nnyo mu nsi eyaffe Uganda n'okwetola ensi yonna bakyusiza obulamu bwabwe mu ngeri emu oba endala kati abo abalina obulemu obutasobola kukyusa bulamu bwe butwala ku ddaala ddala lwafunira akakazi oba akasajja ku mutima n'agamba gundi ansinza atya naye nga tumaze kwebuuza oli yajjawo amaanyi agagamba nti sigenda kufiira mu kituli kimu oba sigenda kufiira ku langi emu bakkala emu kankyuse ngende mu kintu ekirala njagala muganda wange ali wano ampuliriza essaawa zino essaawa zino oli mu kiyumba kya Muwarabu essaawa zino okola wa security essaawa zino oyola kasasiro essaawa zino okola kyonna kyokola ng'onoonya nsimbi naye ekintu ekyo togenda kikola lubeerera olina okutula wansi ofumbe engalabi ofumbe omutwe gwo nti mu myaka ena nga mmaze okukola emirimu guno ngenda kubeera luddawa era kiki ngenda okuba nga nkola buli lwotula wansi weefumiitirizeeko nnyo kiki kye ngenda okuzzaako mu bulamu buno obulamu gy'emitendera gye tuyitamu okutuuka okubaako bye tuleka ku nsinga omukululo naye gwe omukululo gwoleseewo mukululo ki obunafu bwo tobulaga bantu balala laga amaanyi go mu kukyusa embeera mw'oli oleme kufuna kasajja ng'abantu bakuyitako buli lwoba nga tosobola kubeera na buyinza mu bulamu bwo nakufuna amaanyi Katonda ge yakuwa okwekyusa gweoyinza okulowooza bano abali ku kkuba bamenyeka engalo be balema oyinza okulowooza batambulira mu bugaali nti be balema oyinza okulowooza nti bano abayiika endusu be balema naye nga naawe alina omutwe
n'ebigere n'amagulu era ng'oloponkana ng'eyanobako naawe oli mulema mu ngeri emu oba endala kubanga ogaanye okukyusa obulamu bwo ababukyusiza balina bye batuuse naye gwe ne weesanga nga buli muntu yenna akuyitako ate oyagala muzza mabega olw'ensonga gw'olina obulema buli mu mutima gwo obutakusobozesa kugamba nti nali ntunda kabalagala ku kkubo mukoledde emyaka 10 n'engenda kuzzaako kikyenzaako ekyo tuli mu luzungu kye bayita transforming oyina okwekyusa gwe tulowooza nti omulema bana beekulula ku kkubo naffe abantu abatambula tulina obulema bwe tulina kwe kuba nti omuntu atasobola kwejja mu kintu kimu kweteeka mu kintu kirala mbawadde ekyokuleberako ky'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise emitendera mingi nnyo okutuuka ku kyali nti kati ensi zonna zemuyaayanira nti ono bwe twatumanyi yooli nti ye kati kikuzibuwalira n'omulaga nti Kyagulanyi yooli omuyimbi kikuzibuwalira kyova olaba mwalabyeko n'akatambi omukulu omu ke yayogedde wa FDC Ssemujju Nganda ye muntu be bantu abamu ku bannabyabufuzi aboogera ekintu nga tagenda kulumba muntu direct naye ng'akulaga ye kyayagala okulaga kati ffe abalabiza abasomera ebbaluwa mu bbaasa ne tutegera kyabadde ayogera yagenze n'agamba bwe tutuuka mu mbeera ebyobufuzi ng'ababiruddemu tebaagala bikyusa bireeta abantu bwe twandisuubidde nti bagenda kubeera mu byabufuzi era nga tebasaanidde naye nga bye balina okubeerawo okukyusa embeera mwe kasita abadde balina okukyusa ebyobufuzi oba embeera muganyo gikyusa Katonda aleetayo abantu bagenda okukyusa ebintu ebyo ye mu kintu kino yabadde akulaga nti Kyagulanyi yajja ku challenginga bali abaagana okukyusa embeera y'ebyobufuzi abaali beggalidde naye mu kkowe eddala yabadde akulaga nti bo ng'abaliwo ng'abategeera balemeddwa okukola balina okukola nti ate kati Kyagulanyi yazze obbalaga ekyokukola eryo nakugandiza ebyobufuzi kyange tasobola kunkulembera nga naye munnabyabufuzi n'omubuuza gwe baakoza lole mukulembeze n'omubuuza njala ombuulire gwe yeyita omukulembeze ne mu ssomero nga tosobola okufuuka wadde prefect kati ggula okuba nti ebyobufuzi mu Uganda buli ayagala asobola okwogera ajja n'ayogera n'afuuka omukulembeze obukulembeze tebabusoma obukulembeze kitone omuntu kyalina okwezuulamu kyovula mwenna abatalina kitone ekyo kyolina okwezuulamu mukomekereddeyo seri abaguzi obusente butono nnyo mukomekeredde nga mweriisamu mwekka nga temufa ku bantu bamukulembera omuntu yenna yezuulamu ekitone ekyobukulembeze alaga ekitone Katonda kyamuwadde ekyenjawulo wano Robert Kyagulanyi Ssentamu bakubidde mwenna okubalaga nti obukulembeze omuntu yenna abulina mu mutima gwe asobola okwezuula n'asooka akulaga kikyalina okuba ekituufu kyalina okulaga ndebangi baga nti ekirimu FDC kigenda kujja mu nuupu yes tukisuubira naye mugenda kutegeera embwa okuboggola ebeeseka mugenda kutegeera okuboggola kw'embwa nti ebeera egenda ebeeseka mbuuze lwaki Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Platform teyakizimbira ku misingi gya individual basis teyakizimbira ku misingi gya individual basis that if simanyi loop is not there oba loop agenze ekibiina kigudde no loop is loop Kyagulanyi kyebasingako mwenna ekibiina yakizimbira ku bannannyini kyebasupporter loop is based on supporters not leaders yenna omuntu asobola okugenda omukulembeze but nope eri mitima gy'abantu kubanga baagala nkyukakyuka that's the difference between ekitali FDC Besigye ngambe sijja kuvaawo nze amuli ate ngambe sivaawo nze nandala bafa bisigenda kuvaawo wendi nze njogera nze FDC nze wasobe bibiri gwa bivuddemu zigenda okola 12 ez'okumakya biri gwa kati nze ndi wano ku FDC headquarters sivaawo ngenda kwesimbawo ziba zirya nti kati ate nze lukwago nze njagala wa president wa FDC sigenda kuvaawo ekyo kiri mu nuupu nuupu ebeesinze ku bannannyini bakansanga bagiwagira kati gwe simanyani owo yagala break please it's very easy go away support ejja kusigalawo
ekyo ne kyamankoze byo kyogera Nuupu teyazimbibwa ku musingi gw'aba individual simanyi oli bw'agenda ng'ekibiina kigenda ani yakugamba Nuupu teyazimbibwa simanyi Secretary General ate bw'anaavaawo ekibiina kigudde nedda Secretary General aperforminga duties nga Secretary General President aperforminga duties nga President omuntu yena mu Nuupu asobola okufuuka omukulembeze Kyovula President akuga nti nange bwensobya mumbuulire nti nsobezza okitegeera that is it kati gwasubira nti what took place in DP what exactly is taking place in FDC is going to take place in DP yes it will but it is not going to affect NUP as a political party because NUP as a party doesn't base on individualism no based on indigenous Ugandans those are supporters Those are much taken. Anyone has solo gained but bananyini kintu basigaza support y'ekintu ekyo. Ekyo kyamba lete mukimanyi Museveni gule embuzi zo zitwalo zuwo muddo zuwo bitu watazirye fe wetu tubalinze wano. Tubalindidde wano. Ekyo kyamba lete mukimanyi ze kyogere muno mwendo pokanira. Nkyogere ngamba lete mukimanyi nkibagambye. Gwe gule embuzi zo ziteke ku muguwa twala. No problem. But NUP was built on supportive basis, not individual basis. Anyone who can become a leader in NUP from nowhere, anyone who can become a leader, omuntu ina asobola ogenda as long as nti asazeewo. But remember, support y'abantu. Amaanyi gali mbaki? Amaanyi gali mbantu gali mu people power. Fwe supporting omuntu kifaananyi kya muntu. Kale kifaananyi singa bakana bakigula. Atu tusigale nga tukaabo ku lumambiro simanyi kifaananyi Burundi bamutute. Wolololo go genda. Mukitegedde genda bugenda titwagala kumanyi genda. Chimbagambye kati mwana muli eyo ekijja mu NUP let them go. We are here to stay. Mahanyi gamba mukitegedde bulungi. Kala uno nvuddewo ngera mbagamba nti you have to transform yourself from what you know and change and transform yourself from one level to another level. Gwatayagala kutransforminga naawe officially tukuyita mulema. Kubanga olina okuva mu kintu kyobaddemu ogende mu kintu ekirala tofiira mu kituli kimu tofiira ku bbala lyerimu. Gwawulira nga tosobola kukyuka ng'abantu bakyusizza obulamu bwabwe oli n'akuyitako mwasoma mu ssomero lyerimu mulina obuyigirize bwe bumu mwakolako mwenna naye n'akuyitako ekintu transformation. Kati gobo osigala nga you can't transform yourself. Gwomera akasajja n'ogenda mu ssabo n'ondasereza ng'ogenze kuloga muntu afunye ideas endala. Muyige okukyusa obulamu bwammwe. Kyekibadde ekigwalo kikyalero era kifundikidde tugenda ku video eyandeese. Mayo n'okunywa okutuzi. Obuddenga budduka bulinga bufuire mmindi. Mu information gyendese olwaleero. Ngenda kwogera ku nsonga bbiri zokka. Esigadde mu mugendo zeeyogerera. Ensonga gye nsookako okwogera keri bweti. Okusookera ddala kansoke nkubira omulanga obutakungula bannayuganda mwenna mbayisizeewo obubaka buno. Obubaka buno busoma bubuti buvudde munda. Njagala okutegeeza mwenna abazadde abalina abaana basoma ebyobujjanjabi okuva okwetoola eggwanga lyonna. Musomesa abaana ne basoma sciences okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6 ne babeera successful ne bagenda ne basoma obusawo ne mukozesa ensimbi nnyingi nnyo okutunda amataka gammwe. Naye waliwo akakodyo ke mutamanyi ke kaluwa. Omwana bw'atuuka okuba ng'agenda kukola ebibuuzo eyo gye muyita mu YouTube oba gye bwe makola ebibuuzo bya internship waliyo akalipo ke mutamanyi. Nabagambye emyezi 2 egiwedde nti Makerere University byadde wandiika abaana bagenda okusoma obusawo ebitundu 80 ku buli 100 bonna bawandisiza badde baana baakabano abaana abamu bonna babasudde tebabawadde before. Kati ono insider ngami bategeeze mwabazadde temuono na ssente zammwe.
kubanga abaana bamwe tebagenda kusobola qualifyinga nga waliwo omuziziko gwa kabano nga bateeka abaana baabwe n'abatamanyi byakukola abaana bano babasuula. Iyo nsonga lwaki Minister of Health ne technical schools ezimu oba zonna ezisinga obungi kati isomesa abasawo buli mwana yina complaininga ku butya bamuyisa n'ensimbi engeri gye bazibanjamu n'okuzongeza bakugamba nti wano wakulemye noonya ekibanja ewalala kubanga baagala kukendeeza nnamba y'aba indigenous Ugandans abasobola okuba nti bakola ekintu ekyo. Nangamba bazadde kennyini mwekubira omulanga nti bino bya pre-internal examinations mu bisabe biveewo. At least mutegeeze abazadde mutegeeze kitongole kikwasaganya omutindo gw'ebyosomo bya waggulu nti bateekewo bakwatagane UNEB. At least UNEB yebange conductinga ebibuuzo by'abaana bano abakola abasoma obusawo kireme kusigala nti amalwaliro gano oba amasomero agasomesa obusawo gegayimirirako okuyita oba okugwa kw'abaana bano kubanga waliwo akali mu kusoma naddala eri ba indigenous Ugandans abasoma obusawo. So baga abazadde babakubira omulanga mutegeeze musitukire musobole okuba omulanga kutakungula mwenna wamu musobole okuba nti ekintu kino mukinogere ddala nga obudde bukyala otherwise ojja kuspendinga millions ezisukka mu bisatu okusomesa omwana wo amalirize nga tasobodde kuyita mu kalipokano akaliwo ate nga gajjukira nti omwana watamaliriza koose eyo tasobola kukola wantu wonna era ojja sigala nga sente zo zoonoonye zotunzemu ettaka n'okutunda ebintu byo ng'omwana wo tasobola kuba nti asoma afune omulimu gw'obusawo. Bo bagamba nti mbategeeze mutegeeze Minister of Education ne UNEB at least batekinge over okuba nti abaana bano bonna abakola obusawo at least UNEB biyingira bwe banga yebatuuza okukola ebigezo bino otherwise akalipagano kasobola okuba nga tekagenda basobozesa abaana bamwe kusoma. Eyo message gaddo gisaawo kati tugenze maaso ngenda kukubira omulango gutakungula mwenda bana Uganda ennaku zomwe ziri 22 omwezi gwa mwenda omwaka 2023 kitalo nnyo ddala nga bwe ndabagambye mu kigulalo gikyalero nti mu Uganda okufa kugenda kufuba nga tekukyali mawulire kigenda kweyolekera kwene emboozi gyengenda obbaleetera nga mwena mugimanyi ne mwino mbale tamanyi biki bigikwatako. Abaana bannakabala bakeera ku macha bazadde babana babasomesa ne babassaamu ensimbi empya n'enkadde ne basuubira nti abaana bano bwe banaagenda okukola emirimu egy'enjawulo gamba ng'okuweereza gavumenti mu bitongole by'enjawulo bajja kufunayo ensimbi basobole okwerabirira weppo n'okulabira bakadde baabwe. Ekikuba encukwe oba ensonyi kwe kuzaala omwana n'omuweerera n'akula era n'abanga either amaze sini ey'okuna oba ey'omukaaga sina kindi nga avuddeyo ne digiri ku mutwe. Omwana ono n'anoonya emirimu n'essoole n'emuggwa ku ngatto oba n'obweya bumuggwa ku ntumbwe wabula agenda okuwulira nga gavumenti ekuba omulanga ng'enoonya awo abasobola okugenda okugiyambako mu bitongole byayo ebyokwerinda muno mwe muli okuwandiikibwa mu poliisi weppo ne mu magye. Leero mboose eno ngenda giteeka nnyo kussira ku baana bannayuganda abali mu magye aga UPDF naye nga bambi abaana bano embeera yaabwe mbi eri etya. Ngenda kuzza ng'omwaka guno gutandika munnange mukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lya Uganda Yoseri n'abasirikale bamu bonna bannayuganda yabafuula byamaguzi betuyita commodities. Ye mulungi mu kutendeka amagye bw'amala ogatendeka n'agatuma mu nsi ez'enjawulo nga gali mu bitongole nga agasigamiza mu bitongole omuli United Nations, African Union ne AMISOM okuba nti ye afuna omudidi ng'akozesa abaana bano. Naye kiri mu mateeka okwetoola ensi yonna nti omusirikale yenna ava mu ggwanga eddala ogenda ku mu ggwanga eddala okukuma emirembe asasulibwa ensimbi eziri wakati wa $10 ku 15 buli mwezi. Era omwana ono aweebwa liivu nga omwaka guggwaako oba wakati w'emyezi 6 ekitasoboka. Omwaka guno nga guttanaatera gutuuka wakati awo myezi nga ndowooza n'emabega. Encukwe yagwa mu ggwanga erya Somalia bannayuganda abali mu 400 bwe battibwa mu nzita etasobola kutegerekeka bulungi. Neffe ng'abalengeramu ebintu ewala twajja ne tubagamba ekigendera ky'okufa kw'abaana bano bannyinaffe ne baganda bafaanawo obulenzi gye bagenda okuweerereza mu ggwanga erya Somalia.
Yoseri mukutya kwalimu ng'empisi munnange essaawa zino n'ekisikirize kya kitya nga yali akimanyi nti abaana bano essaawa yonna UN oba African Union egenda banaabira mu maaso nga n'eggwanga lya Somalia lyennyini likooye akajoogo oba ejjoogo nti abavubuka bano bagenda ate abakulu abatwala mu magye gano babasindika ogenda mu bibuga eby'enjawulo ate otandika okukombooza oba babasindika ogenda okukombooza oba okufuuka banyugunya nga banyagulula amasimu amamotoka ama-TV byonna bikomekkereza biyingidde mu kampu z'amagye ga Uganda era kyova olaba nti bakugaba ogenda ku amebesi esinga obungi nnyo ennyonyi zino we zigwa abantu bangi bintu bingi bireetebwa okuva mu ggwanga erya Sudan omuli ma-TV ma-radio amasimu masaawa nga bano abasirikale batuuka mu biseera ebyokuba nti bakombooza buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga lya Somalia ne bannansi nabo ne bakoowa. Wetwongeredde essaawa zino akatubagira akagwawo bannayuganda abasirikale mu baafiira 400 n'omusobyo wetwongeredde essaawa zino teri wadde omulambo ogwali gukomezeddwawo okwabo obwe guwummuzibwa mirembe era bazadde baagyo okuba nti balina ogifuna tebagifuna. Abaana bano bonna Yoseri yawatta n'ekigendererwa kubanga yali akimanyi nti pressure muli bubi oludda oluvuganya olutuufu lumutadde ku nninga. Ensimbi z'abaana bano zibakoledde emyaka gye babaddeyo ku akawunti zaabwe teziriyo wadde n'ekikumi ekikuba ennyonyi ate ng'abaana bano bakoledde mu bugubi bw'enjawulo. Kye yakolanga ye ng'akimanyi nti pressure muli bubi ate nga n'abaana bano bakooye okulaba omukulembeze omulwa kuba tebasobola kyogera nti order ya jeshi ni moja nti omukulu abayogedde tebali balinga abaana basomero nti headmaster bw'ayogera tebamuwakanya kubanga yabategerera abayizi n'abasomesa. Kati order ya jeshi eno bagikozesa nnyo okutulugunya n'okubba abaana bano kubanga mukama bw'akuwa orders toziddamu okujja ng'oyagala kugenda mabuusu ate ekitali kirungi abaana bano kibataagala. Wetwogerera emirambo gy'abaana bano 400 onkulayirira mu ga Katonda era ne mu kitooke kya Gonja nga obukula butobennyerera teri muzadde yali afunye mulambo gwa mwana we kuba n'abaana abasimbayo kufa abali 200 n'omusobyo. Abaana bano bonna abasinga obungi bandibanga babaleka mu ttale eyo ne bafuuka evvu empungu ne zirya abasinga obungi n'emirambo egimu gyayo kibwa tegigenda kudda. Bino bababuzaabuza nga bafuka banaaba nti simanyi mujje babajjeko omusaba bakebere endagalusi abaana bammwe bava basukuma bawe n'ambo gyammwe mujja ttambula n'owoya babagwe ku ntumbwe kubanga abaana bano tebaliyo. Ekisinga okunnenyamiza n'okunnyamiza abantu abasinga obungi nti abantu abasinga obungi babasiba omumwa tebasobola kwogera nti bwavayo n'abanja omwana we ate yennyini yayinza okuddako buti abantu abasinga obungi basirise babanja abaana baabwe ninga babanja mu kimpowooze bagende bombo babagobyayo emiggo olumu tebakkiriza kuyingira. Naye nga njagala kujjukiza eggwanga lya Uganda nti buli mwana yenna alinnya ennyonyi n'agenda mu ggwanga lya Somalia ateekeddwa okuba ng'afuna nnusu 10 okudda waggulu n'alaawa ensi era nga ssente zino zirina okugenda buli mwezi tezaagendayo nti singa Katonda aba amuvuddemu ku lunaku olubi omwana ono mbw'ati n'afa famire ye erina okusasulibwa $5,000 egya dola nkiddamu. Omwana omu bw'ati Katonda bw'amuvaamu n'atasobola kudda n'afiira ku mission eyo United Nations ekibiina ky'amawanga amagatte oba African Union kivunaanyizibwa okusasula famire y'omugenzi oyo $5,000 egya dola. Munsonyi obukatono $5,000 egya dola bw'ogikubaganyaamu ku 37 bwe bukadde 185 weddu. Naye famire zino zonna tekuli wadde muntu n'omu yali afunyeeko omuno gw'ennusu ku mwana yenna eyafa mu lutabaalo olwo olubadde e Somalia n'okutuuka olwaleero. Mutegedde bulungi nnyo. Mutegedde bulungi nnyo. Mutegedde bulungi nnyo. Abaana bano 400 n'abalala si bano bokka. Buli muto gwa mwana afiira ku mission ya African Union oba ya UN. Famire ye eteekeddwa okuba ng'efuna $5,000 egya dola. Bw'ozikubaganyaamu ku 37 eza Uganda eziriko bwe bukadde 185 bweddu. Teri wadde omwana, teri wadde owooluganda kabale mukazi w'omusirikale kwabo oba owooluganda bakona bimikwano yali afunyeeko ekisookera ddala emirambo tegiddanga ekyokubiri n'ensimbi tebaziba wange. Si bano bokkawula gye buvuddeko bukyanga mission etandika zonna ssente abasajja bano bazeggwera. Mutegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Ekisinga okwewuunyisa baganda baffe bano olumala okufa
bano ng'ensimbi bazeddiza ate bo nga batwalayo abantu baabwe bye balukuluutirwa bazza mu bifo byabwe bye baba baleka e Uganda mu balakisi ez'enjawulo kyekisinga okunnuma nti baganda baffe bano bamala okufa mu bifo gye byaggyibwa mu magye agennyini aga Uganda bateeka mu buteesi Banyarwanda, Barundi n'Abasomaali kubanga maba mufiiridde eri kye mutakyasobola kuddabwako wadde okozibwako wammwe okuziikibwako bijja byewammwe kale yeyo enjega eri mu Uganda buli muntu waali nkusaba osabira eggwanga Uganda awo tuvuddewo sigenda kulwawo naye nga wetwogerera abasirikale abasinga obungi bonna si basasule okwetoola balakisi zonna naye ng'ekyokukola kyennyini mukimanyi mukulembeze baga bwe mwagera funa miliyoni emu n'omusobyo kati mwetuuleko nga ssente weeziri mwekimanyi nti kisoboka muddaawo mwebake katugenze ku nsonga endala gye njagala sooka obbaliramu ngenda giwa eddakiika 10 zokka ndokenta amasimu ensonga eno nno njala mugiwulirize bulungi nnyo mwenna abalina abaana nammwe abaliwo mu nsi saa zino nga mukyasumbuyibwa ekizimbya omuweesi ku kkubo kulagirira oli ayinza okwebuuza lwaki Lumbu ye yali mu diaspora era lwaki ebigo bino agenda bitugamba lwaki abitugamba kiba kirungi nnyo n'ofuna ebigambo ebituufu okuva ku muntu ali mu kifo ekyo n'akutegeeza ekituufu kikyo kiri njala mumpulirize bulungi nnyo ndi mu nsi za mu magulu meero nga n'Abannayuganda abalala gye bali essaawa zino gye bali gye bawaŋŋangukira okufuna ekyo kigula magala eddiba tukimanyi nti embeera si nnungi e Kampala gye tuwangaalira buli omwana onya pasapoota afuna olukusa olumufulumya mu nsi agendeko mu nsi endala naye njala kuwagaabuwa ompulirize bulungi nnyo njagala omuntu wampuliriza either amagezi gange gatwale oba ogendere ku bibyo gwe ng'omuntu era bulijjo mbagamba nti nvunaanyizibwa ku byenjogera ne mbibagamba naye sivunaanyizibwa ku ngeri kijjo bifunamu na ngeri kijjo bitwalamu oli waddembo biwulira oli waddembo birekawo biwuliridde ne gano bye magezi gemba nkuwa kubanga ne Bayibuli ekugamba nti ne Bayibuli ekugamba nti beesiimye awo abakkiriza nga tebalabyeko kati nawe njala kugamba bwe nkugamba ebigambo bino nga nkugamba nga nzijja nga mbijja mumanyirivu bwennina n'ebyokulabirako byendabyeko mu nsi muno kitegeeza nti gojja kuba mukisa nnyo okulya ku bigambo bino byenyini okugamba ate nga bye bituufu ffenna tusomyeko n'abalala bayibugumiziddwako okusinga bannaabwe ate abantu abamusinga tebajja bagamba mazima kati nze amazima akanga bagambe nga tonnakwata pasapoota tonnafuna visa genda mu nsi kunoonya mulimu ng'oggyeko ensi za Middle East wogenda ng'ogenze ne working visa nga ne working permit ogirina ensi zisigadde mu nsi yonna kikwetaagisa okufuna olukusa gye tuyita visa okuyingira ensi eyo kikwetaagisa okunoonya butya bw'ogenda okufuna obutuuze n'okufuna olukusa olukukkiriza okukola ng'oggyeko ensi za Middle East gy'ogenda ng'olina omulimu nga ne working permit ogirina naye ng'erina ekkomo wakati w'omwaka ku myaka 3 ensi zisigadde mu nsi yonna ogenda ogigendamu ogenda na visa yebeerako emyezi wakati w'esatu ku mwaka pozi n'ensi ezigayo emyaka 10 naye nga visa eyo gye babakuwadde tekukakatako kutandika kukola olina okufuna wa permit oba olina okufuna obutuuze bintu bibiri byanjawulo kabibanyonyola ng'oggyeko ensi z'Abawarabu z'ogenda ng'olina working visa nga ne working permit ogirina ensi zisigadde zonna mu nsi yonna ogenda na visa eyo olibala okusobola okukkiriza okuyingira mu nsi naye terikukkiriza kukola okukola olina okuba nga ofuuse omutuuze oba nga ofunye working permit bintu bibiri byanjawulo visa lukusobola okukkiriza okuyingira mu nsi naye tekuwa buyinza kola okukola olina okufuna either nga ofunye obutuuze oba nga ofunye working permit olukusobola okukkiriza okukola mu nsi eyo oba nga bakuggyako omusolo bintu bibiri byenjawulo ebyo
kati njala soke nkulire mosoko owulire eriyo buli muntu alina omukisa gwe sigana eriyo omuntu asobola okugenda mu America n'amala omwezi gumu n'asoma embeera n'ayita mu ttaka eyo wansi kye tuyita underground n'akola black kwe tuyita black ekyo kyekiri osobola okukikola naye si kirungi ne mu Canada osobola okukikola naye si kirungi ne mu Europe osobola okukikola naye si kirungi ekirungi kyekiriwa kubanga ebirungi eva biva wala ekirungi kyekiro bw'oyingira mu nsi ezo ebiseera bisinga buli muntu akunyumiza emboozi ye butya bwe yatuukayo na butya bwe yafuna empapula eriyo abagamba nadduka bya bufuzi eriyo abagamba tinze nadduka bya ddiini nadduka bya bufumbo nali ntugulunyiziddwa eriyo abagamba ntinze ndi wabbale siyaga n'emboozi nnyingi nnyo kasite bange emboozi ekuyisaawo ekintu ekirungi ennyo naye okutuuka mukasengejjako okuba nti emboozi bagiwuliriza ofune empapula ezitandikirwako ofune n'obuyinza okukola kiyinza okutwalira okuva ku myezi 6 ku myaka egi 3 ku 2 ng'ebbanga lino okuva ku myezi 6 otuuka ku myaka 3 oyina wootudde nga bakuliisa buliisa bakunywesa n'okwetoola mu compound w'oba oli awo webakutadde mpaka lwe banaagamba nti katumaze okukwenenya tukuwadde empapula zaffe oba obutuuze tandika okole emboozi entufu bwete bweri okitegedde bulungi nnyo njagadde sooka balambulira ekintu kino mukitegeere nti gwajjeebula tulowooza nti ogenda kusinika businisi mannyo otuukeri nti ssente ziva mu ggulu ziringa zijjirawo olunaku lumu nno mitendera gy'olina okuyitamu okuba nti okoze eki okuba nti osobola okutereera kyovula nti si kirungi nnyo omuntu agenze mu America oba mu Canada oba mu Europe okutandika omupeeka ensimbi mu myezi 6 ku mwaka oba myaka 2 bambi abantu abo musooke mubali ewa musooke mbeesonyiwe basooke batereze ebintu byabwe si kyangu guli si muzannyo si munnyo nti buli muntu alina omunnyo mu maka nti gugulibwa ku ki ku dduuka bino byenkugamba ojja biwuliza bagenda bikusaliramu naye ojja biteeka mu mutwe obitegere nti bituufu saagala muntu akulimbe Bulaaya nga si Middle East si jjirya mpogola nti ogenda disusa buli muntu amanyi disusa nedda bintu bitambulira mu mitendera kye tuyita process by process yeetaaga obugumiikiriza mumpulidde bulungi kati awo tuvuddewo katugende tutandike ensonga eno kabe mbadde nyo soko gibalambululira kati kansoke mbazzeeyoko awo nvuddewo bwo ategeddewo tegeerawo atagenda tegeerawo era ojja sigala nga tutegedde kati ate nga sinafundikira nzijukidde nga sinafundikira kansoke kujjukize ng'oggyeko zino ensi za Middle East oba ez'Abarabu w'okwata $2.3 n'ofuna working visa oba working permit ne visa yako n'ogenda ensi za Europe, America ne Canada za njawulo okufuna visa yaayo kikwetagisa $1 wakati wa 8 ku 10 eyo visa wakati wa 8 ku 10 bw'ogattako ne air ticket ziyinza okugenda mu $13 ku 15 mpulira bulungi Middle East visa $3 zisobola okutwala n'otandika obulamu naye obulamu bwawe si bwangu ate buli tayimule ne wasigadde mu Bulaaya obulamu bwayo bwakugumiikiriza ate bw'obanga obutandika ng'otandika process kya beeyimu visa oyinza ogikwata kati wa $8 ku 10 nga tonateekako air ticket ogenda okumaliza nga oli $15 kola ki kudda waggulu kati story empanvu eyo gibanyumizo gimalayo njagadde sooka bwa kitangaala ekyo kati nze kansoke ndeete ate okwogera kwange mbategeeza balina amatu muwulire abatalina amatu mujja sigala nga mutomera tugeze mu maaso ffenna tetuzaalibwa mu Kampala tetuzaalibwa Mukono tetuzaalibwa Wakiso tulina ebyalo gye twasibuka ne bwanga bakuzaale mu Kampala mwine ettaka ewammwe kati gano nkuwagaabuwa nga si masasulire muganda wange yenna nga tonnafuna kirowoozo kifuna visa genda mu Bulaaya njagala osooka otuuze wansi engalabiyo abaatuuka baleke gye bali bajja kunyumiza emboozi mpanvu
Negolo okuboli mwechi wejjo Uganda mpulire enkubi enjala fuluma n'ekyofuma mu tukimanyi. Yes, fena tubera ko pressure njala fuluma nje n'ekyofuma mu tukimanyi. Nejolaga tomanyiyo. Okutandika obulamu mu diaspora, it's not an easy task. It's not an easy subject that everyone can tackle it. No. Si kyangu nnyo nti buli muntu asobola okumanaging obulamu mu diaspora. Eri abeera mu diaspora nga kumutaguze poloti gyebali. So it's upon you of taking a decision. Kanjara soka kobolira. Fena tutuzali mu Kampala. Tuzalibwa abamu bazalibwa mu Kampala abamu muyina ebyalo. Kati gwengo olina ekyalo kyewammwe. Nkimanyi nti buli family ekitono ennyo kati newankubadde tunyigiriziddwa nnyo ettaka netwalibwa. Buli muntu ewammwe ekitono nnyo muyina acres ezisukkamu 2 ku 3. Oba olina akasente k'osobola okwegulira ettaka. Lwaki ng'eddamu amagezi gano? Kiri ku record oba kiri mu buwandiike. Ng'oggyeko bano abagagga booli aba Bill Gates baani. Abagagga abasinga obungi mu nsi yonna bonna balimi. Genda ononyerere ku Bill Gates. Ennaku zino mulimi. Yakyasinza okusupplyinga obumondo obuzungu bwe tuyita Irish potato okwetoola eggwanga lya Amerika lyonna. Bill Gates. Nkiddamu. Bill Gates oyo akola computer kati ya stretching anava mu technology n'agenda mu agriculture kati ye supplier w'obumondo okwetoola Amerika yonna. Mweze muyita obumonde tuyita bumonde buzungu abazungu babuyita Irish potato boba bosazesa ne muyita chips mu Uganda mu nsi babuyita fries French fries no nebirala bine mwagala buyita. Bill Gates n'abantu abali mu agriculture kati ngenda kuwagabwa gatwalo bagaleke. Nkimanyi kyabasinga obungi batusiba akatambala ku mutwe ne tufuna ebintu bibiri bye tulabye okutegeera. Okusoma kuyamba kubala na kuwandiika. Ni amagezi agasinga ozaliwa nago mutwe. Tetuyita common sense. Kati yo magulu meru yatuterawo ekintu kimu n'atugamba tusome. Bwe tusoma tuba tugenze mu kakonizo kalike yatwagala okubeeramu nga twefudde abantu bagenda okunoonya emirimu. We are job seekers but not job creators. Tusoma okunoonya emirimu nga tetusomye kwetandikirawo mirimu. Era abantu abasinga obungi balina ekizibu okutandika okwetandikirawo emirimu. Oyina diguli naye gwogenda okusaba omulimu teyamala ku P7 ye mugagga ali mu kitundu. Oyina PhD gwogenda okusaba omulimu yakoma mu senior 4 naye ng'oyagala akukozese. Mukyuse mentality yammwe muve mu kiri ekya white collar jobs. White collar job gye giruwa? Nsomye ofunye diguli ofunye omulimu banka anfunye omulimu mu bitongole byonna mawuli buki ntudde butuzi mu katebe kampungo omusala gujja buli mwezi milioni 1 oba mitwalo 5. No ogotogenda gaggawalirako. Teriyo mu nsi yonna genda okebere kugola Moses kuba yita omukozi gwe bakozesa nga ali mu records ez'okuba nti mugagga taliyo. Abagagga bonna bali well established batandika bizinesi zaabwe ate be bakozesa bo. Njagala onnoonyeze mu kitabu mukozi ki gwe bakozesa akyasinza obugagga mu nsi yonna taliyo. Omuntu ayitwa omugagga ye muntu eyeekozesa. Kati y'omuzungu yakulekaawo nti genda osome otandika okuwandika application nze gundi nasoma bwenti n'experience bwenti nze ye ojja biwandiika obitwala musajja ganti you are overqualified I can't employ you here kuba oyina ebitabo bingi nnyo ajja kunyuma kuona obusente butono kubanga bwe mulimu guliwo kanjala kuga muganda gwali eyo nga tanakwata milioni 15 kufuna visa genda gy'oyagala. Wali osoose ne weetulula mu kiki osobola okukola ekirala ng'oggyeko ogenda okukola business mu Kampala oli mwaka eri otaddewo empale simanyi niigi nasimanyi bukapale bw'abakazi simanyi ngatto simanyi sooka otunuleko mukowa eddala. Mmwe bwe mulooleze watali ssente omuyite wakyafu wali ssente. We mulooze watali ssente wakyafu wali ssente. Nga bwe kiri mu Bulaaya abantu abasinga okufuna ssente bwakubuli omulimu gwakola mu Bulaaya ojja kudduka odde wammwe mu kyalo olime. Nkiddamu gwaliyo nga gwolowooza nti buli muntu yagenda e Bulaaya akola mu office
wetaga kuba ngolo mu kawompo wakati n'ozuukuka ng'okyebase va mu tulo. Teri muntu agaggawala nga yeeyita white collar job oba white collar job seeker ng'onoonya mutosobola gaggawala. Emirimu abantu abagaggala bantu abeekozesa ba job creator be bantu ba job creators. So if you are seeking for a white collar job, that means togenda kugaggawala ng'onoonya omulimu gw'okutula mu kameeza weetoolole togenda gaggawala bagenda kukozesa tebajja kugoba. Kati gwe kyolina okukola kikiriwa sooka otuze wala sengalabiyo gwe emirimu gy'omanyi tegirimu ssente ate gye girimu ssente. Ogenda noonya omukyala atunda amanda naye yala bwenekkuba ogenda kunoonya omukyala w'ekibanda oyo ate akuwola $5,000 naye ngoga nti oyo mukyafu gw'ogenda okuwolako $5,000 kuba yabeera nazo kwakibba wano yeekozesa ali independent. Ogenda kunoonya okyali afumba ekikomando wala sika chapati naye ng'akulaga akerawo saa 10:12 naggalawo ssaawa 5 ez'ekiro. Awo mu kikomando agenda kimalako essaawa ezo nga wallayi omuyayi akoze $10,000 giri kwa akiba. Kati oyo ogenda musanga nga yale 10 mwana kyali wamma soko mpole $10,000 jajje kuwa next week. Kati gwe wantu woleza nti wali sente we wali sente ate woleza nti wali sente tewali sente wali abaavo basinga obungi. Kati jala kugadamu omuntu asinga obwavu ye muntu gwe bayita job seeker oba bano ba white collars abambala amataaya abaavu mponga byoya okwambala n'atonyange mmoli ababatiisa kubanga ekyo kyekimu ku byalina okwolesa mu kampuni gy'akolera okwambala masuti n'okwambala ettaayi. Ogenda okunoonya ku boosi w'ennyambala gy'ayambala ng'ayambala birala nnyo tayagala kumanya. Kati gwe nojja nogaa nti nze ntudde mu ofiisi n'okusiba ettaayi n'okwambala engatte ez'ebbe oyambala miliyoni ofuna $800 oba otegera munaku ki? Kukitegera? Kati njala kugamba muganda wange before nga tonna papa kusaba visa waliwo emirimu gwe gyonyo njala kugamba muleme kweteeka mu kiraasi. Waliwo kiraasi batawaanya omuzungu gye yabateekamu bwe mba nsomye siinamu emulago ensobola kukola nina kutunuulira emirimu gya office. No, that is wrong. Okusoma kukuyamba kuwandiika na kusoma yoyo kibisigadde byonna creativity yonna eri mu bwongo. Osobola okutandikawo ekintu kyekitono kyonna mu community n'ofuna ssente than ogamba nti ngenda ku no ebintu bingi nnyo. Kati njala kuwagawa mu nsi yonna erimu obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu. Oba buli buwumbi bumeka sisobola kukolimba kuba sibukulanga ko research ne buwumbi na bundu abantu. Obuwumbi obwo buli lunaku bunywa cyayi ku makya bulya lanchi bulya n'ekyeggulo. Naye njagala ombuulireyo olusuku lwa Katonda luyateeka ku nsi oba ennimiro ya Katonda gyeyateeka ku nsi kwe bubeesiga okulya. Ku buwumbi n'obuwumbi bw'abantu obuli mu nsi the entire world population they consume food every day 3 times a day. Where they get that food? They get money, they get food from farmers or from the markets. Reason being, nti eriya abalimi Katonda tate kanko nnimiro ku nsi ennimiro ffe tuzeeterawo. Kati njala kugamba kino nkubikire abantu basinga obugagga mu nsi bayita balimi farmers kuba babeera ku shuwadiiru kyayo olina okulya olina okunywa kyayo olina okufiirako ekyokulirako olina okulya lanchi olina okulya emmere olina okulya ekyeggulo olina okulya emmere evaawa si gwe ogirima balimi bagirima. Abagagga tebabesula mu bibuga mu nsi yonna abagagga basula mu suburbs mbyalera ku faamu zaabwe oba alina acres 2 oba acres 3 naye gwe musajja mukulu mulina eka 10 oli mu kibuga oli muzigo gumu bizigo ebiri otudde okera kuba ludo okuba makene okera kuvuga boda nga ne mukyalo wandibadde ogivugirayo mukyalo boda yandibadde extra yandibadde supplementary ku kulima kwo wandibadde oyongerezaako bwongezi. Emmere mu Uganda twetaaga emmere mu Uganda abagirya bayingira buli lunaku beeyongera obungi. Kenya beetaaga emmere, Sudan beetaaga emmere, Congo beetaaga emmere, wa beetaaga emmere. Ne kati goddidde obutamanya abo n'okulooza nti wasoma tosobola kukola mirimu ekyafu ng'onoonya passport odduke. Kati kankubikire
sente zezo nga tonnazikola mu visa muine ettaka mu kyalo mu Uganda tulina season 2 ezirimu emmere ngate mu nsi yonna ku lukalu lwa Africa tulina season 2 ezirimu emmere ensi esigadde zonna zirina season emu osobola okukwata miliyoni zo 3 nozinvestinga mu acres 3 noteka muwogo nofuna abaana bakulimira at a very cheaper price ne bakusigira muwogo sigwa agenda mufukirira omulimu gwo gwakukola wano nga avaayo muwogo akulira wakati wa mwezi gumu ku mwaka ekinene nnyo process jonomala mu kampu y'abarefugee ng'olinda empapula zikule oba omwaka gugenda okumala ng'onoonya oli mu Kampala oli muwogo automatically akula yekka emiliyoni 3 n'ekimu z'otadde mu kusiga muwogo mu acres 3 within a period of 1 year bw'abanga yabaze bulungi nnyo osobola okukungulamu ssente ezisukka ne mu miliyoni 10 oba 15. That's upright to kasooli ku lumonde ku muwogo buli kimu byonna you can please you can muve mu bintu by'okwemulisa mbuze nasoma okusoma ko tukina jingenda kutwala ne kasoma yalemererwa naye ali mu kyalo ate muno baka njala bugende mwenna ali abalenzi ekikufula omusajja ng'olina sente bazijja teziva mu bbanga sente bakola nkole mujja kungamba lwaki otwala mu kulima no nkugambye mu Uganda tuyo obukadde 5 plus obukadde obwani abufeedinga emmere balimi abalimi balima beka mu Uganda batono nnyo kitegeeza demand oba wetavu w'emmere bungi nnyo ojja gamba nti tuli mu nsi simanyi economy yafa balwe tofa ku kikiriwo kubanga ne mu lutalo abantu bazaalanga abantu bakolanga business batambuzanga magendo buli mbeera girabire mu omukisa leka kwenafuya mbula muti nze sisobola you can olaba mulema asobola kufuna idea kangende kukuba onsabirize n'agifuna egwa ine emikono 2 n'amagulu 4 omulema asobola kufuna idea nti kati kangende nsabirize masiki n'agenda n'asabiriza kati eri abalema nga bagagga mu nsi yonna gye bali it's on record negwe n'otuula n'ogana okubeera creative nti kantandika ekintu kino kikyoboloza muganda wange eno message ngisindikidde mwenna ne especially abalenzi teri agamba okulima kwa nnema njagala kukubuulira nnyabo teri muntu atalya mmere buli muntu alya emmere goyala kunga abali mmere gyolya mu Kampala basiru goyala kunga abali mmere gyolya mu Kampala oba mmere gyolya Saudi Arabia basiru oba gwe Saudi Arabia wale abasajja bali mmere n'ogisanga mu supermarket supermarket yeringa the last stop center wogenda okugula emmere yo omulimi aleta bulete nga supply ngenda nga ntadde musawo z'obumonde 10 naga buli kilo ngenda gibaguza buli kilo nadwa nengi baguza 10 nti ne kanji baguza olunana baleke 2 that's how they do business omulimi ajja kujjemere mu kyalo agireta jiwa songa nti kilo bale ngenda giguza 10 ne kati kanji kuwere ku lunana gwogitunde 10 oli ebibiri that's how they do business okitegeera kati bwe batekako yalete oba supermarket ndegere ebintu na ku farm nga sereze musanga waka okitegeera neko bono dambo simenze okulima kwa ne mama tewali kitajja kulima ojja kufuna contract ya myaka 2 Saudi Arabia sente era zijja kufa kuba toyina nteekateeka yazo ogenda kudda mu kola simba mu kola bu container bumuna munakola bu container ngenda kukola mulimu ki bino mbagamba oli wadde babuulizo bijjawo obutabiwuliriza sigenda bado isoro ensonga nti nabagambye nnokutamba simu muteese ensonga zino naye nze bagambye nga tonnateeka ssente mu kintu kiri tunula mu kati kino kikuwadde ng'ekyokulabirako ne waliwo bizinensi endala z'osobola okukola nga tezigwa mu kkowe ya kulima kino kikuddamu byenkugambye byonna bibeesinze ku ekizampo ya kulima
naye eriyo ebintu ebirala bisobola okukolebwamu ssente bingi nnyo naye mwe muwoza anasoma kyekintu walakukola omulimu guno kati nkubulye gwawoza wasoma gwogenda okwewola kuwa chapati gwogenda okwewola kuwa amanda gwogenda okwewola kuwa boda gwogenda okwewola kwakuba engatto olya gwagenda okwewola kwatunda amayuino lweggulo ku kkubo gwogenda okwewola kwatunda emmwanyi gwogenda okwewola ku muntu yenna alina ssente ze kubanga abantu abalina ssente teboogera basirika so nze ogwange ngukoze atala okutambulira kusibira y'amenvu kino nkikugambye nze amasimu gatadde amasimu gatadde asoose wuuno halo kale sebo nawe gye baliko kale bwe bale tuweereza amina nawe bali kubeerako kale sebo kati nze mbadde nsaba na Uganda ngenda kwongereza ku kyova okugamba mbadde mu diaspora emyaka ndooza nga 25 kati right data meka myaka nga 25 okitegeera I have a white collar job okitegeera naye okugufuna muganda wange nga n'abazungu nabo bagisaba batunula ku CV yo ne balaba erinnya lyo nga tebalitegeera ne bateeka wali mu bbiiri okitegeera kati kyembadde mbasaba mukole kyonna kye musobola tujje kuba n'abasajja baaka bano kuba ffenna twagala kuddaka waliyo business waliyo opportunity ey'okukola ssente buli omu kyayagala neyanza nnyo ssebo kale toyanza nnyo ssebo halo wangi ssebo nje baleko mukulu kale walugana nawe bibiwe bali kubeerako simanyi empeereza yo mukulu ssebo weebale nnyo era mukama akukuume amiina ssebo ekiteeso kyange kiri bwekiti mwete musajja mulokolefe tubelievinga in success only ssebo bwe tuwangula mu budde obutono obujjako awo katono awo njagala tudeclaringe ebiseera omwami bino byafuze okubaddaka ages that we don't count him among the presidents who have ruled Uganda. We have to cut it out. Ebyange mukulu tuyanza nnyo ssebo kale ssebo omukulu ensonga yemugiwulidde erimu eggumba naye ekyo kisinziira mu mateeka agaba gakyusiddwamu n'okubanga omuntu oyo alina okusooka okubuuzibwa ebibuuzo butya bwe yafuuka munnayuganda era ddi lwe yajja mu Uganda nga nzijukira mu Zambia musajja yagifuga gwe bayita Kenneth Kaunda bwe yamala ogikalakata emyaka gye yagikalakata olwamujja mu buyinza ne bamugulako emisango egy'okufuga eggwanga eryo nga si munnansi era buli kintu kyonna kyali akoze mu kiseera ekyo kyamugibwako nakati era tosobola mwogerako nti yafugako Zambia olw'ensonga nti yagifuga mu bukyamu ekyo kiba weekiri kisinziira ku butya amateeka gye gakyusiddwamu nenge gye gagenda okuba nga gakolebwamu so oli mutuufu musumba alright essimu njigudde nga bwe tulinda abakubi ekirala hello yes sir mukulu Fred Jebale nkali walugana nawe Jebale ko ssebo bampise John Bosco nga nkubidde kuva Tanzania eno ssebo munange neyanziza ebyo byonna byoyogedde amazima bituufu naye tusabe busabe Katonda nti eyawaka watirire kubanga kati eno ffenna gye tuli twetaaga okugenda awaka tulabe nga tuzinaffe tuzimba eggwanga lyaffe naye kati eggwanga lyafuuka lizibu nnyo 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 tolina kyosobola kukolera Uganda naye nga kyoyogedde kyo ekyo nkiwagira 10 ku 10 naye ekikulu tusabe Mukama tuteekemu amaanyi
tulabe ng'eggwanga lyaffe tulinunula naffe tweyagalire mu ggwanga lyaffe. Weebale nnyo. Hello. Teacher. Wanji nnyo. Mbadde nteesa. Teesa nse kuwulira. Nalimako. Era nno bwe nnimako nalimako muwogo nennimako n'obutunda. Ne nnima ne green pepper. Akabano ne kabuyibwamu eddagala. Nga kibi. Ngenda okutuuka okukungula nga sirina ne ntwala muwogo mu wino ne muvuga mu ka ipsamu kange ne sijjayo wadde kikumu. Ng'ekiri mu kino tulina kwerwanako okuggyako omuntu ono ne kagurupu ke tuddeyo ku bibanja byaffe n'abatalina ttaka la individio tuddeyo ku ttaka eri ebika byaffe twekulaakulanye tutandike obulimi obupya naye obulimi bwa leero tica akabano kaabuyingira tekyali muganda tekyali munnansi asobola kukungula nga bwe kyandibadde kugiri emyaka gy'abakitaffe. Oli mutuufu. Weebale tica. Kale Nyamukamwa kukomera. Tuza mukitegedde abantu bawa obujulizi ku biki ebiri mu ssente. Ffenna kye tuva tubagamba tulwanire wamu tukyuse obuyinza mu mirembe buli muntu asobola okuba nga akola bizinesi gy'alina okukola. Kubanga tukimanyi ffenna gye tulaga bakaddugala teri muzungu asobola kwesiga kuwa mulimu ng'ate osobola okwetandikirawo omulimu gwo ng'ensi eri mirembe eteredde. Hello. Hello mukululumbi webale tuweereza se. Kale nyabu nawe bali kubeerako. Kale. Nze nsinzidde wano ku nsonga njagala kwogera ku nsonga eyo gy'oyogeddeko. Enyabu. Ey'abantu okgenda wabweru. Kaakati njagala n'okulabula bannayuganda. Kati mu Europe mulimu bafuna Schengen visa. Naye Schengen visa eyo bw'ogifuna abasinga bafuna Schengen visa naye nga za nsi njavu. For example nafuna Schengen visa nga ya Italy naye nga adduka buddusi okuva e Uganda ayagala kufuna bubudamu mu nsi zino obanga German obanga Sweden oba Belgium ensi bwezito. Kati ye n'agenda n'akola ensobi n'afuna visa ya Italy. Ate ng'ate point yegamba nti no bwenfuna visa ya Italy mpita mu Buyisi ne ntuuka e Germany. Kati ensi zino za European Union zakola ekiteeka ensi tumwotuukira mufunire obubudamu. Tegeera kati bannayuganda bagenda ne bafuna visa simanya babalimba nti no visa eya gundi Österreich erikiipu oba manya gyofuna amangu oba eya Italy gyofuna amangu oba n'ogenda eya Kosovo nayo gyofuna amangu kati ne bazifuna ne batamanya etteeka lyayita mu Europe mwonna ate akateeka kubakakweka kati ojja Obama ogaba ntuuse Italy olinya ennyonyi oba olinya ekibaasi kikuleese Germany oba kikuleese Sweden egenda kuma obutuuze bagenda kukupakira bakudipotinge bakuzeeyo Italy. Ekitegeeza bw'ofuna Schengen visa gy'ofunye y'enseso point of entry w'otuukidde ng'ova mu Africa. That means woolina okubeera tovaawo woolina ofunira obuddamu. Yeah, exactly. Etteeka baalikuweeka. Kati bannayuganda abaisiraamu abadde batekimanyi mukitegeere. Era mugenda ku embassy ogamba simanya nze njagala genda Germany era wengenda okutuukira era wengenda kati olugifuna eya Italy olujja Germany nti n'osaba obuddamu nga bagamba nti kubanga Italy bayakutoddeko ddengalo nga bagamba nti nga tukulaba nti naate wasabye obuddamu umanya visa gye wafunye ya Italy. Kati mukama waffe tukusaba tukuwe ennaku 3 va mu nsi yakoddeyo Italy. Bw'ogaana bajja kiro weebasiza basiza ate nanti oba tonnafuna na nnyumba w'obeera oba obeera mu kiyumba. By the way naffe ne Bulaaya egundi ebiyumba abarefugee mwe basula babiyita biyumba. Kati oba tonnafuna kiyumba obviously kati they deport you nga bakuleka muka poliisi awo w'otuukidde weweeripotinze nga bakusibira mu kaduukulu nga bakuwa lunaku lwo lwa kudipotinga kuzza Italy.
okitegeera ensonga eyo kati n'ekirala oyogedde ku myaka kati nze mpa obukakafu nti nno wane Germany kati bakendeza ku myaka luli obadde ofuna obutuuze ku myaka ng'obadde mu nsi emyaka 8 wangi naye gye emyaka 8 ng'ogibaddemu wane Germany nga babadde bawa obutuuze nga you've been in the working system for 8 years kati buno obutuuze tebabukuwa nti no obadde oli mutuuze oli awo nedda omutuuze ng'obadde ow'omusolo myaka 6 kati nga bakuwa working permit naye okuweza emyaka 6 bamu batudde emyaka 8 ne babala nti no babadde wano Germany emyaka 8 egyo emyaka bw'oba obadde tokola tebagibala omujamani tagibala abala mwaka gwasookerako okukola okitegeera kyenezaako gamba bawulira basomese nze bino ebigambo si byange gosomesa abantu bonze mpulira kati emyaka oyinza okuba wajja mu 2000 kati nze najja mu 1919 kati 1919 nentuula wano emyaka 5 paka 2004 nendowooza nkuzaayo emyaka 3 naye nga sikola ndi mu kiyumba okitegeera awo oli mu kiyumba gavumenti ekuwa obuyambi naye ate obeera mu kiyumba ekyo tokkirizibwa for example bwe banga ekiyumba kiri kasubi sikkirizibwa kulinnya ntebe sikkirizibwa kugenda mukono kati emyaka egyo gyonna olina okugimalawo mu kiyumba ekyo ate mu katawuni ako ke bakutaddemu ekasubi okitegeera kati bwe bakwata ng'ogenze emukono bino nga bakontrola nanti emukono oba olina kulinnyawo train oba basi kati kontrola akubuuza nti no omukisa guyinza okuba omubi ne bakwata nga toguze tiketi kati nno waawe oba ovuze kiddugavu eno bakiyita kiddugavu nga bw'okyogedde kibulaaka kati bakutte mu baasi tolina tiketi nga bakusaba jjayo kaadi yo kati olugjayo kaadi ojjayo kakaadi kalinga ID bakakuwa kakubeerako w'olina okukoma w'olina okusala okgenda kati nga bakubuuza okola ki eno kati awo bakugira mu baasi nga bakutwala ku poliisi ng'ogenda obitebya kaakati mbadde kanzireko ekyo kyemabega egy'emyaka kati egyo emyaka 5 obeera awo bakutadde we tuli kati n'otambula tokola okeera ku makya kulaba TV kufulumamu n'ogenda n'otambulamu mu katawuni n'odda oba ofunyeyo n'emikwano nga mugenda mutulako mu kapaaka ate bwe kiba winta kitabuka kubanga wintu n'otambulawa kaakati egyo emyaka 5 bw'ofuna omukisa n'oapply nga ne bakuwa visa ey'okukola kati awo gino 5 giba tebagibala kati awo botandika mwaka gumu paka bowooza emyaka 8 ng'okola naye kati omujamani yakikendezaamu ne basaba abantu babakendeeze ku myaka kati bagitadde ku myaka 5 era bannayuganda mbalabula batadde ku myaka 5 kati myaka ogumu ogujja ogwo olina okumanya olulimi okitegeera kati eyo yo point olulimi teri mulimu wano gwofuna kobenga bino kyemujja muve Uganda simanya njogera Luzungu eno Oluzungu omujamani ayinza okuba alumanyi n'akugamba oŋŋamba ki mu Lujamani naye nga akimanyi ky'omugamba kati olina okujja n'omwaka gwo gumu tugambe ozze osabye obuddamu mwaka mulamba gumu osoma lulimi ogwo gumu kati mwaka gumu kati ebyo bye busoma eyo e Uganda nze mbabuulira wano Germany certificate zaffe tezikola kobe doctor kobe engineer kobaani certificate yo tekola kati omanyi ojja n'emyaka gye3 mu n'ekitundu okusoma koosi gye weetaaga oba okuddamu okusoma ekyo kye wasoma lindamu katono okwatiriramu awo ove Uganda n'enziza n'ogwe Germany n'oyingira n'osaba obuddamu ne bakuyingiza mu kiyumba
ne bagamba atandika okusoma olulimi olusomera mwaka mulamba ne bakugamba nti tokoleka teacher tulina stages ez'olulimi wawo stage gye bayita A kati ne wabeerawo B kati stage eyo ya A lwe luno olulimi nga bonna ogenda ettaka olwogamba nti no hello how are you train eruwa toilet ziruwa lwero olulimi olwa mwe lugwa kati ne tugenda mu A+. olulimi lusooka lwa lutakiggula luti kiggula luti kati ne tugenda ku A+. lwe lunotandika okukola sentence where are you I'm here in that town lwero kati otandika ovudde ku mavivi oyimiridde ng'oyavula kati kosi eyokusatu gye bayita B class B tuvudde ku A plus nodda ku B kati B eyo bw'ogisoma certificate eyo yekukkiriza okufuna university yonna weyagala okusomera kati empapula ze Uganda simanyi nina degree nina PhD zinawo zikolera awaawo tezikola era kyobola bangamba abantu abajja Germany abagenda Sweden mugende wali ewandegeya waliwo kosi y'aba Germany rather than okutandikira wano ze tomanyi lulimi ne bakutandikiza okuva ku zero olulimi tulutegedde twagala yogere ku education ya Uganda ng'ozze nayo eyamba ki talina kyeyamba bakugamba ki kubanga gundi certificate zaffe ziri unknown wangi ziri unknown is not known wane German si German wokka worldwide bakuga wasoma nti Uganda wasoma kiti ndi graduate mu field kinti nasoma nurse bagato tubimanyi ko engineering ekyambo nenzija wano nentula emyaka bwenzija nafuna scholarship by then scholarship nengisoma emyaka ebiri mu 2019 ne 2000 kati scholarship eyo nalina okuddayo eka nga bw'omanyi ebyeka n'ogamba akansigale njiye wano kati gyegyo emyaka ena gye nabeera mu kiyumba nga tolina mulimu naye nga wajja wasoma ki electrical engineering ng'olina certificate olina diploma degree nina degree ekyambogo kati abajamali bakugambye okasasira omuzzi tetumumanyi tebamumanyi kati naye chance gye nafuna nenfuna institute eyanyingiza okuddamu okusoma ekyo kye nali neetaaga era nali njagala amasannyalaze ekifo okumpa emyaka 3 n'ekitundu bampa emyaka 2 n'ekitundu kubanga bamanya institute yennyini yamanya nti I've got an idea naye ate government yegamba nti no the certificate is not known at all. It's not recognized. It's known but not recognized one. Kati tusoma ki nze mbuuza tusoma ki bintu bingi kati waliwo abajja wano mostly ensi za Europe kujja ng'osomye ng'omanyimu obwannansi n'ogenda n'ofuna course n'ogenda n'ofuna course n'okola mu ddwaliro oba n'okola mu gundi naye ate era nawa n'omala kusoma emyaka gyabwe 2 n'ekitundu 3 teri bino nti nonvudde Kampala simanyi anfune direct nfunirewo omulimu nedda omala kufuna kosi gy'osoma bw'oba oyagala interest yo y'amasannyalaze nze interest yange yali kuba engineer era nenziramu kosi nenjiddamu emyaka kosi wano ya myaka 3 n'ekitundu. So mufunze bw'ojja ne degree bakugamba your certificate is invalid. It's not valid, yeah, but it is. Kakati ekyo baba na Uganda balina kiteeka mu bwongo nti mu mugugu okuva Uganda ajjano n'emyaka abala emyaka 3 n'ekitundu mugugu si kyembagambye okutuula nakibinga nga bamuwa akasente ako ate n'akasente ako bajja kutuuka ekiseera ojja kasasula. That means bw'otandika okukola era bakusalako omusolo nga bazaawo akasente kali
kati kyekyo ka idea kembadde okukola biwanvu naye era bannayuganda abamu babaziba amaaso okujjako kye bayinza okuyamba bw'oba okyali mwana muto oli myaka 25 paka ku 25 bagugulinga obwa opia okumanyi sibumanyi bunyonyera abantu bababysita kati ate ne bababysita abo okujja wano olina okuba nga olina certificate y'olulimi olwa erwe nagambye olwakigula luggi olina okuba nga ogiyina okufuna okuba house girl mu nnyumba ate era olina okukebera omubiri gwonna bino nkino simanya biki certificate byonna omubiri gulina okuba kiriini nga tolina mu kabootongo kati naye opere oyo abaana ba 18 paka ku 25 awo bayinza okudiringira kosi bagitani okuva ku myaka 18 paka ku 25 naye bano okusukka waggulu kati awo tuba tukaddiye kosi ya babysita bagitani opea kispelling bakiwulire by opea it's IU hangena spelling am mu Germany IUP opea IUPAIR IUP yeah AIR Gambe America Uganda people America Irene Rita which is opea okay banonya abakozi kubeerako ku layini naye n'omukozi omufuna olina okwegendereza kubanga kubeerako ebisajja ebinoonya abakazi oyinza okutuuka eyo nekikurepinga tomala gagwiragwira ku gundi ayinza okuba nga musajja anoonya bopeya naye nga be bana abatunda abawala ku street wano okitegeera olina okusoma profile bulungi bw'ogigula bwoti era owandika muri opea in America, opea in Germany, opea in Sweden, opea in Australia, opea in Schweiz, ne bakuwa abakozi bonna abanoonya abakozi naye balina okusoma profile bulungi omusajja akola ki kati oyinza okugwa ku musajja nga ye akuŋŋanya baana ba different countries batunda kubanga bamalaaya naye Germany gyebiri buli ku street kuliko ekiyumba ky'abamalaaya buli ku street kubeerako ennyumba ate nga ku bino obuyumba nino obusiisira kalinaze ennyini ennungi bweziti ezirimu kakala aka buli kika era nga naye bateekako wali kakapande biro 17 wali ayingira naye bw'oba 18 ng'olagayo kaadi yo ng'oyingira nga osangayo omusawo ng'akulongoosa tweyanziza mukama akukuume bambi webale tuweereza mukwano kale sebo gwaliko webale kuweereza tica nkale sebo nawe bale kubeerako ono yoganye musajja w'ekisolo omuto esebo kamanga ogenze n'oyogera ku by'obulimi naye ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe abasajja eggwanga lyonna baalyonoona obutonde bwonna baabwonoona bw'otunuulira wansi awaabeeranga emigga egyasengejjanga amazzi agayingira mu nnyanja wonna abasajja abaakabano abayingidde mu ggwanga bonna bagenze nga bayingirayo nga balimayo kati tewakyali wonna butonde be bakkiriza ebidagala ebifu ne biyingira mu ggwanga ettaka balifuuyidde byonna balyonoonye olwaleero pica njagala okutegeeza nti ennyaanya yaffe eyawanne ennansangwa abalimi abawange gye babadde balima ne bafuna ku ssente olwaleero tebakyasobola kugirima ennyaanya ezisinga obungi kati ziva mu Kenya naye nga bw'ogenda okuwulira ennyaanya eva e Kenya okugamba nti ab'e Kenya bo baagaana okugirya bagirima nga bagireeta wano ewaffe wa e Uganda naye nga basooka okugireetako mu palamenti yaffe wano e Uganda palamenti neegaana negamba nti ennyaanya tejja kulimibwa wano olw'obulawo obugikola ki obugirimu muhoozi n'akola olugezigezi n'agenda e Kenya kati ze ennyaanya ezisinga wano mu ggwanga ebintu ebisinga byonna ebirime
biwamatuka Kenya obutungulu obummonde ebisinga byonna ebingi biwamatuka Kenya ettaka eryaffe eryawano omusajja alikolera olukujjukujju lyonna lyonoonese balifuuyidde ebidagala ebifu ennyo olaba n'ennyimba egibadde giva mu ssiro obwa mu luweero ku mulundi guno gyakwatiddwa akawuka tegigenda kuvaayo emmwanyi ze zaasooka mwogo naye naddako kati tuli mu mbeera mbi nnyo ey'obulumi ennyo obw'ekika ekyawaggulu ennyo naye ng'ettaka lyaffe mu kusooka bajjajjaffe bakugamba nti ettaka lyali ddungi nnyo ewaffe eyo mu kyalo e Masaka walingayo omusajja nga bwe tugenda mu luwummula atuwa ku nsonzi ne tulyako mu luwummula lwa Desemba naye we nagendayo ne mubuuza yaŋŋamba ekintu kimu nti eddagala lyebafuuyiddemu mu malimiro ge mulima ku lubalama lw'emigga ensonzi zonna zadduka ezisinga zaafu obutonde bwonna mukama wange bwonoonese kale nze nkubiriza bannayuganda bannaffe bonna gye bali bulayitibwa nti munnayuganda tuveeyo twerwaneko tufubutule obusajja buno butuviire mu ggwanga lyaffe n'eggwanga balyonoonye tikyeggwanga balyonoonye muveeyo ffenna gye tuli banne bano abasajja si be bali awo nti bangi kiringa boolaba ensawo y'omuceere ng'erimu ttampeko y'amayinja abantu 3 musobola oggulonda nemumalamu ensawo nemumalamu amayinja ago agaba geyikiikiriza ne mugasigalamu ne mugafumba era tegasobola kubalemesa kukola ki kulya mmere naye tuveeyo baneetulwanirira eggwanga lyaffe eggwanga lisaanawo bannaffe abali ebweru ku mawanga ag'ebweru bwebaba nga bakubuulira embeera eri ebweru nga bakugamba nti afiisi tuobeera ewammwe n'okwata enkumbi n'olima mu yiika gy'oyina ate ng'ettaka lyaffe weriri abasajja balimaanyidde tuveeyo tulwane tutwalaganye abasajja bano era twekolemu omulimu pulezidenti wakomawo ffenna tuggwere entebe oba batusaanyawo batusaanyeewo naye twagala byaffe ebintu byaffe muveeyo bannayuganda twerwane kuba balinyo ssemu sajja gyebali emirimu kale sebo kakati njala okusooka okulabula bannayuganda bannange naddala abawangalira mu Uganda nti begendereza empeke eziyitibwa parasentamo modo kikuba parasentamo mungi alimu ebika bingi specifies parasentamo ki awandikiddwako L500 era buli munnayuganda alaba empeke eyo oba gwe baguze empeke eyo ng'ewandikiddwako eriko parasentamo L500 butwa abasajja bwe bakoze okutusaanyaawo okutumalawo eva mu pharmaceutical ki kampuni ki egifulumya kampuni mbadde njerabiddeko wano just kinali nakutteko ekyo erinnya lyayo no anti kati bwobanga ofuna information ng'eno olina okuba nga olina kasakete k'eddagala ako nga kuliko kampuni efulumya eddagala ere kuba parasentamo kiri gino empeke za parasentamo ezimu ziri 250 endala ziri 5 endala ziri 100 kati olina okubeera specific kampuni eno efulumiza eddagala lino ngenda kakusindikira ticha ngenda kusinda kugundi kusimu yaffe tokalinaako okasomeka abantu bawulire njagala nnyo abantu bawulire okuva mu ggwe si munze njagala abantu bawulire ekintu okuva mu ggwe kankanoonye wano kali wano mu ssimu kanoonye yangu kanoonye wano nosinzire bakayitamu kati nga bwe kanoonya ticha n'ekirala bannaye nsaba bannayuganda ffenna oluwulira nti His Excellency Yagulanyi Ssentamu Robert President w'ensi yaffe omulonde nti akomawo bannaye tuyiike entebe abasajja bano balina omupango gwebapanga gwebagala okukola ku pulezidenti waffe nga yakamala bw'ati okutonnya muki ekyo tikimanyi ekyentebe tebamala budde tukimanyi ekyente bagala mutira entebe kyo bakikole ffe tetugenda kulekana mu 7 let him do it ffe tugenda kulekana twakitegeredda bagala muttira nti bakikole njala okukunga bannamasaka bannabuddu bonna ffenna tuyiike entebe ku lunaku olwo tuwulira amawulire olufuma bwe gati nga ffenna tuyiika ntebe kunona pulezidenti waffe tukkiriza batemu bano bamwawutwa kumukwatako kale sebo eddagala lifunye eddagala nkyalinoonya
Kalo jaka kinaja kipostinga kankwata abantu abalala. Kale nekira teacher kyemba nyalo okwogerako. Bannayuganda begendereze abasajja naddala abawangaalira mu Luweero oba ezirobwe. Waliyo akaba omusajja wa Kabano yeefudde ku kitundu Hello. 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 Wandisebo. We mukulu lumbuye. Kwandisebo. Sema mbadde kubidde nga njagala kutegeera oba oli ku line nagikutte mu budde butuufu. Ndi ku live sebo nawe ku oli sebo. Okay. Kati amanya gange nze Kalooli balidde waabwe. Era tujja kudde waffe muganda wange. Kaakati ndi wano mu ssaza ly'Omulangira. Mulangira ki? Omulangira Kalooli wano mu Bungereza. Kati mbadde ndeeta kiteeso ky'abaana ddala abatunda amataka abaana abato nga batunda ettaka bagule boda balabe ekyatuuka ku bajjajjaffe abo abaaki ab'ebika. Baalina amataka manene naye baagatunda nga tebategedde ki kyakkola. Kubanga senga baatunda nga batunda liizi baali badde kati amataka gaabwe bagaddizibwa. Kati oli bw'aba alina akabanja katono akola liizi ya myaka 10 oba myaka 15 naye n'omugaa nti bw'ozimbako ebintu ebyabiki byonna obirekako. Owulidde? N'olyoka omuguza kuba bodaboda bwe baba bagikututteko eno mu kibuga oba olinawo essuubi nti emyaka 10 bwe ginaayitawo nja kuddayo nzire mu kibanja kyange. Okusinga ate lw'okola ki? Lw'obeera nti nno otundiddewo ddala ate gwe nodda eno mu muzigo ate bodaboda bagitwala. Olwo notangira okusiika capati okugenda okukakkananga mu kyalo naye wakulemye okudda n'abaana tebasomye. Kale sebo teyazanyisa oba kabutuuse. Kale sebo. Kale sebo. Naakuwuliza nati naye. Kale sebo. Hello. Hello, sebo. Gwe bali kuweereza sebo. Kale nyabo nawe bali kubeerako. Kale sebo. Kakati gwe bali n'obulowoozo buwadde abantu abo obulowoozo nze ndowooza olumu nange mbeerako different. Lwa nsonga nti newankubadde nga abannalwanda bajja oba akabano kajja mu Uganda still tekatuggyako ekyobuvunaanyizibwa gwe ng'omuntu. Kubanga njagala okugamba era still walibeerayo abantu bonna bonna ng'abantu bonna be babeera n'ebyalo. Wabeerayo abantu bonna nga balina ebyalo ng'era basobola okugenda n'olima. Nze bwe nabeerera awo ensambya ate teweetaaga actually na kukozesa bifertilizer byabo. Abantu edda bakozesanga nakavundira n'owaata emmere nga buli owaata emmere ebikuta obiteeka mu kinnya wamu n'omala n'obibika ne bivunda n'omala ne bifuuka manure. Abalina ente ne baddira ente zaabwe ne zivaamu obusa ne zivaamu omusulo ne bw'aba kalimbi wa nkoko n'okola nakavundira owuwo. Bw'oba olina biwuka n'oddira kamulali n'oddira gundi n'otaaba n'ogatta wamu n'evvu n'ogira ku tulaze oba ku biringanyawo. Nzala mu byo abantu bayinza n'okulowooza oba nti nyinza okuba abantu mbakudaalira. Nze sisobola kweraba nga mu mwezi sisobola kubeera n'emitwalo 5 ku akawunti yange. Kyokka ne ŋŋamba nti nsigala oba mu nsi ezo oba ng'ez'Abawarabu ne bankozesa kino ne bankozesa kiri. Nkutte ekkubo ne ŋŋenda mu kyalo gye banzaala nimye ennyaanya zange. Okay, oba ennyaanya zinaalabika mangu nnyo oba nimye ensujju zange muyiikemu bweti. Waliwo omuntu omwe yantwala olw'ebijuuko awo yantwala ku gundi buli lunaku nga harvestinga pickups and pickups n'aleeta mu tawuni n'atunda n'ateeka ku kuba awo ne batunda. Abantu bangi abantu balya emmere ekyo tekiggwawo. Nze siraba bwe nyinza kwebonyaabonya nga sisobola kubeera n'emitwalo 2 oba emitwalo 5 ku akawunti yange ng'oginsaba nga sigina nembeera mu kifo ekyo sisobola nganze wange. Ekyo kiramu ebale n'okwogerako ku bintu ebya
ebya visas kati ebintu bya visas njagala abantu babanaba bagadde those who were really interested. There is what we call green card lottery. I will talk about that on my life. This is obvious and this is straight from every year by Ugandans between bitano n'olunana lujja mu America one nga lujjidde ku green card, and you can start even to work that very week because you have come with your green card. Naye kalulu bazanya kazanye kagenda kutaka opening up next month on October. You pray in ojuza form eyo bintu byonna abantu abamu nze nkoledde abantu banasofa nabaletako wano naye ate abantu abalala ne bejesubya bali selected ne bajesubya ebintu byojuzizza mu form you maintain them. Tosobola waliwo ebintu ebimu omuzungu bya mu kalulu ako byagamba nti ne bwonna okuleta ebisobola kukyuka. For instance, omyaka gye bakuzaalirako bw'oba wamugamba mu gundi eyo nti bakuzaala 1985, that should be 85. Ate nga ngomaze okubeera selected n'otuza ate n'ogamba mu 1995, you lose a selection. Waliwo omuntu eyanfiriza green card gwe nagikolera e Uganda eyo ku level eyo nyampe information mukoledde ate oluvannyuma byagenda okujuzaamu yajuzaamu ebintu ebiri ku takula good lecture about it. It is opening in October. You keep your references after filling. Then in May, you check. You have to check for yourself. Put that reference in that checking. Okay. So, kakati, abali interested, basobola okubeerako live zam. Kale tweyanzanya nyama. Obalina okuweereza sebo. Oba nyiza okudanga ndi ku live yo nembibayigiriza bulungi. Bankati time ntono. Kale tweyanzanya nyama. Kale sebo beera bulungi. Alright, bannange akatambi kawadde tujja kusenkana ku Sunday Bulange Mmengo ku saa zijja kuba 2. Mwebale kubeera ku video eno, mwebale kuwanyisinganya birowoozo ate mwebale kuteesa. Bye muwulidde bigambo by'abanyini byo nange byenjogedde byange bivunaanyizibwako olwadde mu bitwala obobbirika biwuliridde ninge ebiseera ebisinga gakuwebwa munno. Yensonga lwaki ekitufuula abantu kuwanyisiganya birowoozo na kuyamba bannaffe bwe bafunye obuzibu. Kale gwe wabiwulidde osobola obyeyambisa, bwe bikulumya okweyambisa osobola obigamba omulala yina afunamu ekyokuyiga. Naye nga eno video ya leero ebadde ya kusomesa ku bulamu na butya bw'oyinza okwesuumuusa okuva mu mbeera emu endala. Kale tujja kusakala ku Sunday ku saa 2 mu Bulange Mmengo ne information eyinza okuba nti ejja batiisaamu naye tujja gitambulirako naye nga Mukama ba 10 ampeera tujja kusakala ku Sunday olunaku olulungi mweraba.